Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku leero nzize nammwe abaana abawala mbayitedde ku ddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'okukyalira ensiko oba tokyaliranga ku nsiko. Eddagala lino ligenda kuba likuyamba naawe omukulu nga wakyalirako naye ne ziddayo beera ng'okozesa eddagala lino ligenda okuba nga nkula ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo, zigenda kuba zivaayo bulungi nnyo. N'olwekyo njagala okozesa eddagala lino ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo ku nsonga y'okusika kukyalira abalongo. Kuleetedde eddagala eriyitibwa mutasukakkubo. Mutasukakkubo y'oyo n'enkwetera n'eddagala eddala eriyitibwa kutukumu. Njagala obigatte wamu ogenda kuba obiyenga bulungi mu ngalo, bigenda kuba bikuyamba bulungi ku nsonga y'okukyalira ensiko. Mu abaana abawala oba tokikolangako njagala obe ng'okozesa eddagala eryo, naawe omukulu nga wakikolako ne ziddayo oba nga zaakona beera ng'okozesa eddagala ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Nsaba ofune kutukumu bulungi, kutukumu y'oyo, funa kutukumu ofune n'obukoola bwa mutasukakkubo. Mutasukakkubo y'oyo. Kati bw'omala obufuna nga bw'obulaba beera ng'obwetegereze bulungi, bw'omala bugatte wamu buyengere mu ngalo nga bw'olaba, buyengere mu ngalo, buyengere ddala bugondere ddala bulungi nnyo. Bw'omala obbiyenga bulungi ne bigonda nkusaba obeere ng'obikwatamu nga bw'osika. Weeteeketeeke bulungi, funawo dda. Omanyi abalongo abo ng'onaabasika obulungi olina okweteekateeka, ate obeera obatandise batandikire ddala. Okitegeera bajja kuba bavayo bulungi nnyo, bajja kuba balabikira ddala bulungi. Abalongo abo oteekeddwa obbasika ng'obasika obagaziya. Ekyo kikulu nnyo, sika ng'obagaziya kijja kuba kikuyamba. Babiri nga basobola okugattawo bulungi. N'olwekyo beera ng'okozesa eddagala eryo ly'olaba ligenda kuba likuyamba ku nsonga eyo ey'okukyalira abalongo. Abaana abawala ekintu ekyo kyetaaga mukikoleko. Bw'abeera asobodde okukikola nkusaba okikoleko, kuba ebiseera ebisinga mulimu abaami ababisaba. Omwami abikusaba kwegamba naawe ekikumalako emirembe. Kati n'olwekyo oba ofunye akadde nkusaba obeere ng'okikolako ekyo eky'okukyalira ensiko. Naye ebiseera ebisinga singa obeera weeteeseteese bulungi nga n'ekyokola okitegeera, abalongo abo tebasobola kukukonako, baba bajja kuvaayo bulungi nnyo bawanvuwe. Beera ng'obiyenga mu ngalo, bikwatemu nga bw'osika, zijja kuba zivaayo bulungi nnyo. Eddagala eryo liyitibwa mutasukakkubo wamu ne kutukumu. By'oba okozesa bigenda kukuyamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Gw'atakitegedde kankuwe WhatsApp nnamba yange osobola okumbuuza ky'otategedde, nja kuba nnyongera okunnyonnyola ku eryo eddagala. WhatsApp nnamba yange eri 0777873401. Yeeyo WhatsApp nnamba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo ekyo ky'onaaba totegedde ku ddagala eryo ery'okukyalira ensiko. Beera ng'olikolako ligenda kuba likuyamba. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.